Ampuliriza enkulamusiza munnange byansusso nate nenkwaniriza nnyo mu kitundu kyaffe eky'olwaleero nga tukyali wansi w'omutwe obufumbo mu kitabo kyaffe kino ensi gye twafiirwa. Ndowooza ne bwe sikujjukiza nnyo manyi ojjukira gye twakomye. Akati kankasimbule busimbuzi we nakasimbye nkwongereyo mu kitundu kyaffe kino. Nkwagaliza okuwuliriza obulungi. Omuntu bw'afumbirwa olw'omukwano asisinkana okusoomoozebwa mu budde obw'emisana ng'apatinkana n'emirimu egitali gimu, wabula ate bwe buziba asisinkana essanyu erisukkulumye kuba aba mu kifuba ky'oyo gwe yeesiimiramu. Naye afumbirwa olw'ensimbi oyo emisana abeera mu ssanyu kuba buli ky'ayagala ayinza okukifunira ku mukeeka, wabula bwe buziba abeera mu nnyiike etayogerekeka nga yeebase n'oyo atasanyusa mmeeme ye. Weerondereko ekisinga, wabula nga tonnasalawo era na kino osaanye okimanye. Obudde obw'ekiro bwatondebwa nga bwa ntiisa era omuntu yandyetaaze okubuyitamu ng'alina omuntu amuwa emirembe n'essanyu ssaako okumubudaabuda. Wabula bw'ofumbirwa omuntu olw'okuba alina ensimbi naye nga takusanyusa era ng'emmeeme eyo temwagala oba ng'eyeewaddeyo okuyita mu biro ng'owambaatidde omusota ogw'obusagwa mu kifuba kyo, kola okusalawo ng'omanyi. Sigezaako kugamba nti abasajja balina ssente misota. Ekituufu ayinza okuba n'ensimbi ng'era akwagala nnyo wabula nga ggwe omutima gwo ye si gwe gwagala. Kukakasa ku mwembi tekuli alifuna ssanyu. Wabula bw'aba mugagga nga naye ekibagatta okubafuula abafumbo gwe mukwano ogwa ddala so si ensimbi ze, mwe muba basanyufu ekiseera kyonna. Ensonga y'obufumbo eno nkulu nnyo nno kuba amaka gwe musingi ensi kwetambulira. Bwe tutyo tusaanye okubukwata n'obwegendereza ku lw'ebiseera by'ensi eno eby'omu maaso. Mu mawanga amalala simanyi naye wano mu Buganda omwami gwe mutwe gw'amaka ate nga n'ebitabo ebitukuvu byempa ekitiibwa bwe bikyogera. Era omusajja aweebwa ekitiibwa ekisukkulumu ku ky'abalala bonna mu maka. Wabula okuba omutwe gw'amaka kyali kitegeeza obuvunaanyizibwa obw'enkizo obwamutikkibwa ng'omusajja. Ekisooka, bwali mu buvunaanyizibwa bwe okuteerawo abantu b'ennyumba mwe balina okuwangaalira, okubayiyiza ekyokulya, okubambaza n'obuvunaanyizibwa obulala. Kale ng'omuntu akukolera ebyo okumuwa ekitiibwa oba oteekeddwa buteekwa. Mu nsi eno empya ebintu byakyukira ddala. Abasajja abasinga obuvunaanyizibwa twabusuula wabula ng'entabwe eva ku kyatuumibwa omwenkanonkano. Kankiddemu omwenkanonkano. Sirowooza nti buli kyanenzikiriza nti ku nsi kuliko omuntu eyenkanankana ne munne. Okwogera bw'entyo tekinsimattuse busimattusi wabula nkigenderedde era nakyo kankiddemu. Nze Musoke Simon Gala sirowooza nti ku nsi kuliko eyenkanankana ne munne kubanga era ndowooza tiri mu maaso ga Katonda tetwenkanankana. Anti singa twali twenkanankana abamu Katonda teyandibasindise mu ggeyeena ate abalala n'abasindika mu ggulu. Kitegeeza obuzito bwaffe gyali era bwanjawulo. Naye eyo kanveeyo. Enkola eno ey'omwenkanonkano teyandibadde mbi singa twagikwata ne tugitegeera bulungi. Naye awaava emberebezi ffe tulowooza nti buli wamu ekolawo ate nga si kituufu. Mu bufumbo temwetaaga kubaamu kigambo mwenkanonkano era ggwe omukyala w'otandika okulowooza okukendeeza ku kitiibwa ky'oteeka okuwa bbaawo ng'olowooza nti mwenkana, awo obuzibu oba obuleese. Omukazi ne bw'aba mugagga atya tasobola kufunyisa musajja lubuto. Ekyo tekyetaagisa magezi masukkulumu okukitegeera. Ate era omukazi okubanga y'alina amabeere agayonsa abaana tekikubibwako bukuba kalulu. Mukama bw'atyo bwe yakitonda. Buli omu
n'amuwa obusobozi obw'enjawulo. Kale bwe kityo tusaanye okuwaŋŋana ekitiibwa ekijjuvu buli omu ekyamuweebwa Katonda tusobole okuvaamu endokwa z'abaana ennamu. Naye bwe tunayagala enkuzenkanenkane n'ebisiki sirowooza nga tunaakijjamu omulamwa. Ensonga y'omwenkanonkano eno ezisizza amaka mangi. Abakyala mwepima ku babbammwe. Bw'ogulira omwana olugoye olwo n'olaba ng'oli wa kitalo, balo bwakugamba okumugololera ku ngoye n'oyiga n'okumubuuza oba ye talina ngalo. Naye ebyo nno byonna bya bwereere. Kati nno tukyakaaba na mwenkanonkano. Naye gye bujja abantu abo baaliyagala n'okutusinza amaanyi, era bwe tuteejuube tutuuse okukifuuwa nga tukizza munda. Wabula wakati mu kubanja okuweebwa ekitiibwa ng'abasajja tusaanye n'okulowooza ku ky'okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe, anti bulijjo ky'osiga era ky'okungula. Mu bufumbo mulimu ekigambo ekikulu ekiyitibwa ekisenge. Kino kyetaaga okulabirira obulungi n'okusinga bw'olabirira eddiiro mw'okyaliza abagenyi. Kuba ekisenge bwe kiba tekiteredde bulungi ne bw'oyooyoota ebifo ebirala byonna oba omala bya mbulago era biddayo ne bifaafaagana. Kye ntegeeza mu kuyooyoota ekisenge si kukyera bwezi oba kukisiimula ne kitukula, wabula kukakasa nti buli ekikolebwayo kigendererwamu kuzaala ssanyu na mirembe mu mmwe n'ababeetoolodde. Buno bwalinga buvunaanyizibwa bwa bakkojja ne bassenga, wabula olw'okuba twabaziikira mu nsi gye twafiirwa neesanze nga sirina kyakukola mpozi okubyogererako wano. Mu kisenge mwe musengekerwa ensonga zonna ez'obufumbo, mwe muzaalirwa ebiteeso n'ebirowoozo ebizimba amaka, era mwe muva n'ezzadde eryesiimisa oba eryesisiwaza, kisinziira ku ngeri gy'oliteeseteeseemu. Mu kisenge era mwe mubeera okubonerezebwa eri oyo aba yazizza omusango, abe mukyalo oba mwami. Okusoowagana kya buntu kuba teri atuukiridde, wabula ekitondawo enjawulo wakati w'omusajja n'ekisajja oba omukyala n'enkucwa y'engeri gy'oyanukulamu oluvannyuma lw'okusobezebwa. Okudda ku mukyala wo n'owumiza agakonde mu maaso g'abaana bammwe kikufuula ekisajjasajja ekitaliimu katoola, ate naawe omukazi eyereega ku balongo obukamulakwete n'omuvumira mu maaso g'abaliraanwa bammwe oba ofuuse ekiwaawo ky'omukazi ekitaliimu mukka. Ebyo nno byabuulirwanga abafumbo entakera, era nga buli abaakemeddwa okusiiwuuka empisa bw'abijjukira yeddako. Byonna ebyo byaziikibwa mu nsi eno empya tugenda kalanduko, era tulowooza nti omusajja okulaga obuyinza awaka alina kufutiza mukyala we, n'abakyala balowooza nti ekibaweesa ekitiibwa kwepima ku babbaabwe, nga mwerabidde nti sifugibwa afa abonga, ate era nezenkanankana n'ebisiki tezaaka. Omusajja ow'obuvunaanyizibwa yabanga n'ekisenge ekikye ku bubwe ekiyitibwa gganda lya ssajja. Omwo mwe yasinziiranga okulowooleza amaka ge, kuba gwe omusajja gwe mutwe gw'amaka. Wabula bye yalowoolezangayo teyabiteekesanga mu nkola nga tasoose kubitegeeza ku mukyala we, oluusi n'abaana bwe kyabanga kyetaagisizza. Ekyo kye kitegeeza okuwaŋŋana ekitiibwa. Naye kati abasinga tukola bukozi nga be tuyita abaagolwa baffe tebamanyi nako, n'awulira buwulizi mu ŋŋambo nti waguze ekibanja egindi, ddala buba bufumbo kyobwo. Ku nsonga eyo abasajja abamu beewolereza nti abakyala abasinga ensangi zino banoonya byanfuna, nga bwe kakutanda n'omubuulira buli ky'oyina oba weesaddaase wekka, anti olwo aba agenda kukupangira enkwe bakutemule yasigale mu byakutuuyanya. Ekyo kyandiba ekituufu, naye kituzzaayo ku ngeri gye tufunamu ababeezi etakyali nnuŋŋamu. Gw'oyo omubbi wawasa waaki? Weewaawo omukyala yakula obulungi mu ndabika asanyusa bba era n'azaala n'abaana abalungi, naye obufumbo busukka ku bulungi bw'omukyala obw'okungulu. Omukazi atali mwesigwa ne bw'aba yalungiwa ng'endeku aba tasaanidde bufumbo. Kati gwe bw'olemerako n'omuwasa era akkiriza okumwesiga ku mpaka wadde teyeesigika.
anti bulijjo eyeeweeza omumba gwe bazikuba ate era kyeyendere bwalya njola. Mu nsi eri abaagalana bwe baabanga bagenda okutongoza obufumbo bwabwe gye tuyita embaga ey'obugole bafunanga abayima ab'ensonga era abamanyi obulungi ensonga z'obufumbo, era eri abo oluusi gye baddukiranga nga waliwo ekibalemye okugonjoola ne bafuna ku kuwabulwa. Ffe kati tunoonya abo abanaanyumira engoye ku mikolo be tulonda okutubeerera abayima. Abamu nga n'okuba si bafumbo tutuusa butuusa mukolo. Era ensangi zino tuwulira abayima bangi nga beddiza abaagalwa ba bannaabwe. Nze nno mbasabisa kisa. Ensonga eno ey'obufumbo tugiwe ekitiibwa ekijjuvu ekigisaanira. Ekitali ekyo buno obubbi bwe tulaba, ettemu n'emize emirala egikudde ejjembe mu mulembe guno bikyalanda nga luyiira. Wabula nze naawe ffe tuteekwa okukisasulira. Ampuliriza, ekitundu kyaffe wansi w'omutwe obufumbo bwe kityo bwe kifaananye. Nzikiriza nkwongereyokko mu kitundu kyaffe ekirala wansi w'omutwe enkulaakulana. Mu nsi eno gye tulowooza nti ekuze era ekyakula, ebimu ku bintu byesinze okutta gwe mutindo gw'ebifulumizibwa. Njogera ku baana abamaliriza emisomo, emmere ekungulwa mu nnimiro, ebintu ebikolebwa mu maweeserezo bye tweyambisa mu bulamu obwa bulijjo, kosa n'ebirala. Amazima ebyakati bw'obissa ku minzaani n'ebyaluli, wamma tolemwa kukaabira nsi gye twafiirwa. Luli twalimisanga enkumbi n'eggwerera okufuuka akasimo, wabula nga terinaako wadde olubale. Naye enkumbi za luno bw'ogitemesa omulandira weekanga eyulise, ate endala zimenyeka nga zikyali mpya ttuku. N'obuuza mwe baziweesa, wamma n'otabulwa so nga ndowooza nti eza luno ze zandisinze obugumu olwa tekinologiya ono gwe tugamba nti akuze. Naye bwe kiba ng'ate omutindo gusereba buserebe, kitegeeza nti ne tekinologiya oba oli awo akula bukuzimu wawa. Bwe kitaba ekyo, abamu abamukozesa twandibanga ffe biwaawo. Amazima ku mulembe guno ebiweesebwa ebisinga binaabuuse nnyo, okuva ku kigulu olukumi okutuuka ku kigulu obukadde. Kati bw'ogula eggaali empya tosobola kugivugira sabbiiti nga terina kyuma kyekubanjizza kukyusa. Empanka zigooma nga miziŋŋoonyo, emiti gikutuka nga nku, kweggamba zaafuuka bisiikirize byennyini. Luli okugoomya omusumaali kyakwetaagisangamu obukugu, naye kati okugukuba ne gubulira mu muti ne bwe mubisi nga tegugoomye, ate kyo kikwetaagisa obukugu obuyitirivu ng'ate osoose na kusaba ssaala. Anti ne bw'oba ogukuba mu kifaafa era gusobola okweweta. Byonna obisanga mu nsi eno ebyo. Ekyokuddira ebimu ebikaddiye ne bizzibwa mu ssasi okuweesebwamu ebintu ebirala kyandibadde kirungi, naye kye twerabira nti we kikaddiira era kiba kinafuye mu bugumu bwakyo. Kale nga ne bw'oba okiggyeeko obutalagge kiba tekikyayinza kuddawo nga bwe kyali. Wabula ekisinga okwennyamiza nti ate ffe wano tuddira amabaati agakaddiye ne tugasaanuusa ne tugakolamu enkumbi oba embazzi. Kale fumiitiriza, olwo nga lwaki mba sikaabira ensi gye twafiirwa? Wakiri amabaati bwe gandiddiziddwa mu ssasa gandikoleddwamu ebintu ng'amagirita oba empiso, naye bakukoleramu olupanka lw'eggaali obugako wano na wali nga lwamenyese dda. Muli babi. Amabaati agaaseresebwanga mu nsi gye twafiirwa gaalinga magumu nnyo, ng'era okulitema si kyangu wadde akatono. Aga luno munnange bayuza mayuze. Eyo y'ensi gye tulowooza nti ekula. Kyokka wadde guli bwe gutyo, bino eby'omutindo ogw'ekibogwe ate mwattu bye bigulwa ssente nnyingi okusinga biri ebyali kalibobbo. Mukkirize twaseerera, wafudde ffe tulowooza nti tukulaakulana.
awamu n'ebigambo ebyo ampuliriza kkiriza ekitundu kyaffe ekyolwaleero nkifundikirire wano. Tukyalanda n'enkulaakulana okutuusa omulundi ogujja nga kkiriza mubeere bulungi.